Nkwaniriza gwena omubulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steve za Simple Profile nagamba nja kuba nkutuusako abantu ab'enjawulo tubeere nga tukuba tooki muli nga bigenda mu maaso mu ggwanga n'olwaleero nkuleetedde omukulu Yesima Lubega ekibibi simanyi erinnya eryo lyava ku ki ajja kuba tubuulira nga tumufunye olwaleero bulijjo mubansaba abantu bwe bati babaleetereko nsaba obuze ku balabi baffe bana abalabi baffe Magala TV mbabuuza nnyo tubaagala nnyo comments ne likes ezo bannange tuzeetaaga mu bungi nno mu bungi erinnya ery'ekibibi walijjawo eryo Yesima Lubega ekibibi erinnya nzaalibwa Kibibi nasomera Kibibi primary secondary nesomera Kololo high school kati nayagala nnyo ekyalo kati bwenjagala ekyalo omanyi abasinga abava mu Kampala abajja mu Kampala baleka bakoze ebikolobero ewaabwe abamu baleka n'okwogerayo very good abamu baleka bafunyisiza abantu mbuto abalala babbye abalala bokyeza obukadde nenze nava ekibibi najja nampale empanvu najja nampale ennyimpi n'ekikeesi ekya bbulu kuba nali ntudde P7 ne bandeeta mu Kampala nga nzize kusoma secondary kati nayagala nnyo ekibibi ekyalo olina osigala nga okitegeeza abantu wagye wava era nga natuuse ku kyalo giyita Nambaga ekyalo kyonna kyafuuka buko bakwetaaga banneetaaga ekyalo kipromote era kati buli lwaga nti ekibibi abantu basooka ku Yesima Lubega kitunze nnyo nina obutabi bwe nakulabyeko nga olina ssentebe omu ng'osabira abantu baleme kulonda naye yawunzise alondeddwa awo njagala tutunuulire na biki ebyabadde mu kalulu akalulu kano olowooza katusingira kifaananyi ki mu byobufuzi by'eggwanga Uganda aka LC1 watulabye bangi bafiiridde bangi babalangiridde nga tebawangudde naye yabadde n'abantu abasatu ku layini nga bamulangiridde njagala tutunuulire awo akalulu nsooka kwebaza His Excellency Gulanyi nenzizaako bannayuganda wabeere n'ewaffe ekibibi wabeere ne mu Buganda enopu ogizanyisa ekibibi mpozi nga siva Kibibi naye yawanguddewo nnyo kyebankoledde aba movement ekibibi baliva tebazze okwogera kigambo movement naye abantu bo batukoledde omulimu bw'ogamba nti amaanyi g'abantu galabise mu kana akalulu kikyotegeeza muki kubanga tulaba NRM yategeezezza yawangudde ne bassentebe emitwalo 5 mu 10 sofa otugambye ate gwe amaanyi g'abantu galabise nedda kati ebya NRM tetukyamaana biseera ebyo kati kubanga mwakirabyeko kati nga nebaza abantu b'e Katooke ne mbasaba balekeko nnondera Kaweesa amulabye yatuuse n'okuzirika ng'aswadde ate wayise eddakiika mbale nti atakoze ne lusaze wano bakikoze wabaddewo Meja Mulamba yagenda mu nsiko n'alwana n'awummula bamuyita Mwami Kiyimba olidde yawangudde n'obululu 7 obululu 3 ne bajja kati movement ndoza akabonero akalungi ka Nammere ye movement ennungi Nammere wamulabye yabbabba abantu e Masaka ate bamaze obbasasula ate nze ngenda batwala mu kkooti mwono n'erinnya lyange ate nga mumaze okusasula kati linnya kiri balyonoonese kati movement olina kwogirabira kati omuntu akulaga movement entuufu aba Nammere ebikolwa bye yefuula yaba mutaswala era nze nabiwulidde naye bana abasajja olidde ate gwe wabba omaze omumusasula
osasula kyotabba osasudde millioni 1.5 ate era okyekaza era nagenda nammere kati ye muna movement omulungi mutaswala yagirawo ddala ekifaananyi kyennyini ekya movement ennungi olidde kajira ne bana abasajja n'abawulidde mu Uganda yonna tuwanguza 5,000 nenga nti bana abasajja olidde nga n'esatu tegyaweze kino kitegeeza ki mu kalulu ke tutegeka wano tukyalina essuubi mu kalulu bannayuganda tukyalina essuubi naye lwakuba nze sigenda kudda mu kalulu nga Museveni akyali mulamu sigenda kudda mu kalulu nga mwami Museveni akyali mulamu okujjako ng'afudde oba ng'avudde mu bukulembeze olwo bannayuganda abalala abakyalina essuubi mu kalulu siboogerera sibagaana era nze mu kalulu bonna saabaddemu nabadde ebbali erwakuba essanyu lyansanze ebbali ki ekyasinza okusanyusa mu kalulu kaneeno kulaba nti abantu kati bategedde nnyo nuupu ekyo kyansanyudde nnyo abantu bategedde nnyo nuupu ate abantu baagadde nnyo ekyukakyuka ate nenkwatibwa n'ennaku nenga nti Museveni akosa abantu kino ki political limbo kidiefu nekibulwayo wadde omulema mu Uganda yonna nenga banne kati bali mu limbo yabwe beebase nebayizo kyatuuka ku DF kubanga mu bululu bwonna eggwanga lyonna bwero wano kubwe mopi yabulwa omubaka kubwa LC wano ebuliddwa omubaka kifaananyi kyekyo kasanga weepankira ku nkyukakyuka abantu bakulaba ffe tubaddeko Emmengo eyo nga tuli ba mukwano n'ab'Emmengo olidde n'abalolo gayisima ffe tetusobola kujjamu ne mwatukolera mwatukubira bampunga nga n'abakozi obasanga eyo ku CBS ne baga tebatukkiriza kwogera ne mwakitukolera olidde kakyoka abantu DF bagibola mutuufu nkugambye yabuliddwayo wadde omulema nze navuganga taxi gwe gwali omulimu gwange amwe former taxi driver naye nga oyinza okugenda n'ogenda ekibuga naye nodda n'obulwayo wadde omulema ngaera banno bagaba nekkubo linsaze mbuliddwayo wadde omulema gwendeeta kuba abalema nga tubaleetera bwereere ngaera bwemusanga ku kkubo n'emiggo gye bane ekkubo linsaze kyava omulema omuyambira era abatakisi ffe emmoto yaffe abalema tubaleetera bwereere era ng'ojja n'onyumiza bano nti ekibuga kye kinkoze sifunyeyo wadde omulema ow'obwereere kali DF kyeyaguddeko kino kiraga kyeri nanyini DF oba Ssenkulu pulezidenti w'ekibiina ekyo kimulaga nti mukuusa ebyobufuzi babimugobeddemu ddala paka lwalifa olidde kimuyigiriza ebintu obanga n'amazima obanga mwesimbu olidde ojjanga enkwe mu bintu byonna kyamukubye nnyo kubanga okulonda kusembera baatuuza bimiitingi byabwe ne bakunga abantu bawagira ne bakunga abantu bagende bagironde ne mu Uganda yonna nabuliddwayo wadde omulema aga nti nawangudde ku lwa DF ne kubwa ssentebe bakansala baafunayo omu iwaawo oyo olwo kansala gwe baafuna wano ennabweru mune nange neewuunya oyo omuwala omuto nenga omuwala lwaki yeeteekako ekisiraani ekyo naga omuwala oyo era lwakuba nti eyo nkyayo jyamu nali ngenda mulumba omugeri lwaki weeteekako ekisiraani oli kyejjako otya bagamba mwabantu bumwe abagobye Masalasi Mpuuga mu byobufuzi ekituufu dde tukigaana mumulanga ki twagala omuntu ali dependable twagala omuntu ayesigamibwako tetwagala wankwe tetwagala muntu azanyira mu byobufuzi twagala omuntu ali serious
Era Nuupu twakoze kirungi nnyo abo bajja mu byobufuzi. Kati owekitiibwa oyinzamu amagezi ki? Kubanga tulabanga levo zonna agudde flat. Ekibiina kikyali kito. Ayagala nnyo supermarket. Manyi bagamba akanaakola ki? Njogera kinyinza okukozesa emmere ewulira muliro gusooka. Kati eya DF ayagala nnyo supermarket. Agenda akole supermarket. Bino ebyobufuzi abireke. Sajja abadde mu byobufuzi emyaka 15-20 ne mumujja mu byobufuzi mu mwaka gumu. Buli lwogaana okukkiriza amaanyi g'abantu go gakusika lwa bbali ne gakuza ebbali go ne gayitawo. Ffe tuluddeko mu byobufuzi akatonotono. Ne bw'olaba abantu bakyatuwuliriza tetuli ba kitalo nnyo. Tetuli bagagga tusiiba n'enjala. Naye lwakuba nti tukyali ku maanyi g'abantu akatonotono. Naffe ke tuliyonooneka ensi egenda tuboola. Naffe ke tuligezaako ne twonooneka ensi egenda tuboola. Nga tuzze ku mulamwa ku violence eyeerokedde mu kalulu ka LC1 mubaka ki bw'oyinza okuwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku ngeri gye yayinza okuzzaamu ekitiibwa ky'akalulu wano mu ggwanga Uganda kubanga tulaba byeyongera kwonooneka. Buli mutendera gw'akalulu walabikawo embeera etali ntuufu. Mwami Museveni entulangirira atawangudde. Mwami Museveni takyasaana bubaka. Yaguba. Nasoma n'omwana baali bamuyita Sematiko bambi yafa. Twamusanga ali mu P4. Ffe ne tuyingira P1. Ne tusoma ne tumusanga mu P4. Ne tusoma ne tugenda mu P7 ali mu P4. Ne tusoma ne tugenda Kololo High ali mu P4. Abaana abamu ne bagenda mu busomesa mu TTC ali mu P4. Paka essomero we lyamuga nti abaffe gw'obadde osinga okusasula fees. Ewaabwe baali bagagga ng'ate basomesa. Family ezirimu abasomesa balemera ku baana. Ewaabwe family yonna yali y'abasomesa. Ba head teacher, ba deputy head teacher basomesa. Paka essomero bwe lyamugoba nga Sematiko yaguba. Yasoma P4 emyaka 2. Yalemera mu P4. Kati ne Mwami Museveni yaguba. Tokyalina kintu kyatereza. Era juzi era nali ku mukutu ogumu. Munnamawulire n'aŋŋamba nti weebaze ku bbalamu ne nammere. Ne mugaa sisiruwalangako. Sisobola kwebaza bbalamu na nammere. Tebalina kibakoze wadde n'ekimu. Ate tebalina kibasobola kukola. Kuba enguzi be baagireeta. Tosobola kuŋŋa nti oze kulwanyisa nguzi nga sipiika omupya yali mu ssaga y'amabaati. Ono omukyala azinira ne ku birango. Ne bw'asangako ebirango n'azina. Oweekitiibwa Prime Minister ayagala nnyo okuzina. Yali mu nsaka z'ebirango. Abantu badde 12 nga bali mu ssaga z'amabaati. Ne bakwata yogu. Ne bamutwala e Luzira. Kati abo balwanyisa enguzi. Mulimu ebyana n'abaana. Y'enguzi ya Uganda olwanyisa balayisi n'oleka abanene. Nze nali nkozeeko mu local government. Nali mu kufeffetta. Muli wanguzi. Mubbi muzibu. Oyo omukyala bamubanja amaduuka n'ekibiriti bakibanja. Oyo nammere. Bamubanja amazzi ge yakozesanga mulale. Bamubanja emmere gye yakozesanga mulale. Waliwo aba special babanja nammere. Waliwo aba bondi yabewolako emmotoka babanja nammere. Nammere ndoza banatana mubanja pagisi n'abapagisi babanje. Ate akozesa linnya lya mukulembeze. Ekintu ekikyamu ennyo. Tosobola genda wantu ngo oyonoona linnya lya mukulembeze nti Mwami Museveni atumye. Kati tosobola kulwanyisa nguzi. Nammere yasooka n'okusooka okukwatibwa agende munda.
choga bala mwasuke akwate minisita era nze Balamu nankwatira na mmere namuteeka munda ate ngamba nti Balamu otandise. Balamu ye mutuufu. Balamu ye mutuufu naye tebasobola nakyatambula naye. Okyatambula naye kati nammere waliwo abantu abamubanja omutwalo abawere 1000 waliwo abamubanja ekyebiri nammere omutwalo nga gwewola kukola ki nammere taswala ennyingi azeewola n'entono azeewola ennyingi azaagala n'entono azaagala hulidde wegamba Balamu yesiba ebbiri wanaatuuka Balamu mbadde naye nze Balamu naliko naye ne mwefudisi. Balamu si musajja mubi. Balamu okuggyako obukodo n'omutima omubi ne Balamu mulungi. Wali omusabyeko n'akuma. Balamu mbadde naye mumulabye afuuse minisita. Tumulabira mu bivu. Nze Balamu mbadde naye mbadde enzunga ne Balamu tubadde ne mwefudisi. Tayawukana na sente ze. Atayawukana na sente ze. Balamu ekibi kyalina wa mutima mubi na bukodo. Ne Balamu ali clean. Mr. Clean. Kwegamba omulimu ajja gukola. Omulimu tajja gukola yalisookedde ku sipiika natula ebyamabaati. Ave n'emabega. Aleke kuva ku bugege buto. Atubakire ne ku mpuuta. Ate nga ne gwatambula naye tannamuyimiriza. Etannaba muyimiriza. Nze ekirungi kye mmanyi ku Balamu mbadde naye manyi ebimukwatako bingi. Balamu si muliwanguzi, Balamu si mulyake, Balamu ebizibu byalina nti mukodo wulidde na butaagaliza. Omukulembeze mwamuwangangusa naye empuli yateekateeka kudda. Omukulembeze sinaba kwogerako naye naye mbadde saagala akomewo. Lwaki? Anti wakomerawo mufu. Ebyo bibyo. Sebo wakomerawo mufu. Omulabudde? Mbadde saagala dde agira abeerayo agira atukolera. N'omukulembeze wakomerawo mufu oba musibe oba okumuyamba ennyo bayinza musiba. Tasobola kukomawo amala wiiki nga tasibiddwa. Kyagulanyi yatuuse okukwatibwako? Akwatibwa. Nga we mulimu amaanyi g'abantu? Maama tunaafiira mu makomera natukuba masasi. Tulwana ne batutta naye nga bano abasajja tebaswala. Omuntu ne bw'abanga mwana we era nze nkyanya abakyala abayomba naga nze sikyaswala bamutya nnyo. Omuntu bwa tokyaswala tetwalisenyeza. Omuntu nga toswala tewali naabye. Omuntu nga toswala tewali esangudde. Ne lwaki tweyonja butaswala. Ne bw'olaba ng'omuntu naga nze sikyaswala oyo aba mubi nnyo. Omuntu ataswala tasenya, tanaaba, tayoza. Olidde kati be bana basajja be tulina tebakyaswala, tebakyasenya, tebakyanaaba. Kyaggwe kiyinza okutuuka nga mumutwala bwe muti ne bakuba amasasi ne bamutta. Ate baali bamwegezezza mwerabira mangu ne batta ne driver we. Kwegamba amagezi g'omuwa. Nze asigaleyo baba baali bamwegezezzaamu. Era eryo essasi lyennyini lyali era n'okukuba driver baali bamanyi bakubye Kyagulanyi. Kuba yategeezezza nti ge nawuliddeko nti ebimu ku byamutwala yabimaliriza ateekateeka kudda. Nze mbadde simuwagira. Bano abasajja owagira wangangukire ddala. Abeereyo. Olw'enkyukakyuka tunaagituukako ddi nga tali mu ggwanga pulezidenti. Abeere Sir Edward Muteesa okufuuka the first president yava mu buwaŋŋanguse. Ssekabaka Muteesa ayebasaawo waggulu awo mu Masiro okufuuka the first president of Uganda yava mu buwaŋŋanguse. Abeere Mwami Museveni
okufuka the president yava mu buwaŋŋanguse. Yusuf Lule mwana w'ekibibi Obote Obote 2 yava mu buwaŋŋanguse yafuluma Zambia. Obote 2 yava mu buwaŋŋanguse yafuluma Zambia. Bakikola batya? Ne Kyagulanyi bw'ajja okikola naye nga bonna bavudde mu buwaŋŋanguse. Sir Edward Muteesa yava Bungereza mu buwaŋŋanguse n'afuuka the first president of Uganda. Mwami Museveni yava Sweden na Tanzania. Yusuf Lule omwana w'Okkaalo yava mu Amerika. Binaisa yava mu Amerika. Olidde kati abo bonna abakulembedde nga bavudde mu buwaŋŋanguse naye temwagala Kyagulanyi ave mu buwaŋŋanguse. Ye yennyini yayagala alaba emirimu tegitambula mmwe nga fuutu soja temukoze kimala. Siri ku abo bamusemba kudda. Siri ku abo bamusemba kudda. Tomusembye kudda? Ekiri wano naawe okiraba? Ekiri wano naawe okiraba kirala? Abasajja tebakyalina nsonyi. Struggle eneba ekyalina amaanyi. Ejja kuba n'amaanyi. Ekibiina tekigenda kusaanawo. Enimu bw'ata babagamba. Era si bwe yalonze teyabadde mu buwaŋŋanguse. Yalonze naye olwo abatukubye akalulu. Tebakatubye obadde kisebo. Bulijjo oli wa movement Nani nyoga facts? Ate facts ze gambi ebisaga na biwulira. Babyerazeewo. Bw'oba nga walabye akalulu k'ekatooke nga yasembye yabadde n'obululu 6 within 1 hour ne bamuleeta nti awinize. Owulidde tesobola kukkiriza byavudde mu abo. Si katooke yokka nalabye yabadde n'obululu 3. Nalabyeko ne mulwanyi munnaabwe Meja Mulamba Chairman Kiyimba Lusaze. Mulwanyi munnaabwe ne bakimukola. Nalabyeko ne Kawaala wa movement munnaabwe 00 ne bakimukola. Olidde nalabyeko ne wa olidde kati awo soba nakutuna mu bigundi byabwe bye bakoze naye be balina obuyinza kati ebe babulina ne bujja bavaako nga tufundikira message yenzo abantu bekatooke kubanga omusajja oyo waleeta omwagaliza kalungi konna abantu bekatooke nze mbeebazi sina kyeyakukola bya kisirusiru byeyekola n'okuwaayiriza ekibiina ky'abandi. Abantu bekatooke temumuwuliriramu nagenda byeko emukono nga abatuuze bagobye ssentebe gwe babataddeko noono bakimukole bw'oba n'ebbaluwa gikime the neighboring area the neighboring village bamuboole mumuboole ajja kwenywa eka agamba nti kikyenazza temumuwuliriramu tomuyita na chairman bw'oba weetaaga ebbaluwa gikime Nansana gikime ewalala mumukuba paka lwenyuwa yekka omuntu obululu 3 ne bakulangira bwe mukola omukolo temumuyita muyita ono chairman wammwe yabawangudde atuuka nagaba ne nfa kinensi abantu banneegaanye so edaite y'abantu bagirina bannayuganda bagirina mumuboole mumugobe ku mikolo mumugobe wantu wonna wonna mujja kulaba nga mumuwangudde nga tufundikira sibula batulaba bane tubadde wano ku Power King tubeerawo ne TikTok buli wa Friday tubeerawo meeting ez'embaga buli kimu kyonna tubeerawo n'ennyimba enkadde buli wa Sunday kafo kalungi kifo kirungi abaagala olya ku zaabo ojja ku Power King abaana twala abatanisa okuseetinga abaana baabo tulina batobeerere buli kimu kyonna tuli ku Power King naye ng'abantu tubakubiriza musigale ku Nuupu ng'era bwe mwagisigaddeko twasiimye nnyo twabeebazizza nnyo musigale ku Nuupu newankubadde batubba ne mugisigaleko oyo nabadde Lubega Isima ekibibi bwe tubadde naye olwaleero tujja kumukomyawo olulala
era twogere ku nsonga oba oli awo z'oba tumanyi mubeere bulungi mwera. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.